naye mazima ddala omuntu eyajja okukola okukyusa obulamu ki ekikutuusa eno n'otandika okwepinda nebba wa mukamaawo n'okuza n'olubuto n'ofuna n'amaanyi agazaala oyo omwana mu nsi etaliiyo, ensi gy'omanyidde ddala nti no eyina amateeka agabagika mwenna abakozi ababa bayingidde okukola mu nsi muno. Nze simanyi oba baana mmwe abali mu biyumba mufunayo obudde ne musoma ku mawulire agatambula ag'ensi muneno gye mukolera. Ffenna tukimanyi nti nno etteeka eribagika mwenna abazaalidde mu lino eggwanga nga muzadde abaana mu bumenyi bw'amateeka muyina bye mugenda okusasulira. Etteeka ery'okuzaala omwana nga toli mufumbo, etteeka eryo gye liri wano mu ggwanga erya Saudi Arabia. Etteeka ery'obutafulumya mwana oyo, kumufulumya kumugjamu eyo nsi, kumuzzaayo ewammwe nga omwana oyo either omuzadde kaŋŋambe oba omuzadde mu Muwarabu oba omuzadde mu Munnakenya, ng'omuzadde mu muntu gw'otagatta naye nationality, omwana oyo agenda kubanga asigala wano. Omwana gw'ozadde nga tomuzaalidde mu ddwaliro nti wakeera ku makya n'ofuna olubuto n'ogenda n'obanga onywa eddagala obanga ofuna eddagala mu ddwaliro n'ozaalira nayo, oyo omwana baba tebamubala era ajja kubanga tafuluma. Ebintu ebyo byonna bibadde nga bitambula era amawulire gabaddewo ne tulowooza nti mmwe ebintu bino mubitegeera, naye mmwe mufa ku kimu kwebamba bwebambi. Kakati nnyabo ogenda kukola otya? Wajja kukola ozze mu kwebamba weejovanye ebba wa mukamaawo olw'okuba mukamaawo abadde nga tabaawo, ozadde omwana ofunye ebizibu bya mirundi ebiri, oli mwavu, omulimu gugenda kulema, tomanyi kiddako baba nakusiba oba nakutta, tomanyi mwana wo kyagenda kubeera, oba bagenda mukuwa oba bagenda musigaza oba bagenda mutta oba bagenda mufuula kyabulambuzi oba bagenda musuula mu nsolo zimulye oba agenda kufuuka mudduba muteeke yalonde ngamiya, tomanyi. Naye nga kiki ekikugaana okuyimirira ku ekyo ekyakuleeta? Ffe tubagamba nnyo yense adita following a page, kwata mu link insisinkanayo ku YouTube channel yange, subscribinga okwate ne ku kadaako, video eziri eyo nnungi nnyo, twegatteko obeere omu ku ba members nga osubscribinze okwate kade atera okomentinga video ezo zirabe, zijja kubanga zikuyamba. Omwana muwala eyazadde omwana nga amuzadde mu Muwarabu, z'ensonga ze tugenda okubanga twogerako. Mwenna mukimanyi nti nno mu ggwanga lineno erya Saudi ebintu by'okkozesa kondomu byavaawo, era nga tewali Muwarabu yenna gw'ogenda kusanga ng'agenze ku famasi kugula kondomu. Oyinza n'okugenda ku famasi nga kondomu teri, kubanga bw'oba ofunye chance okugifuna ogenda kuwennyonnyolako nnyo kondomu ogitwalawa, ogenda gikozesa ani, oli mufumbo, olina certificate y'obufumbo, omuntu gwe weegatta naye muli mu mateeka baabawasisa lwa nsonga baagala kukendeeza ku bintu bya buseegu mu ggwanga lino. Naye mmwe temufaayo kunoonyeza ku ebyo bintu olw'okuba omubiri gwo gubanja. Olabye baba akugambyeko amangu agulowooza nti nno bw'anaaba akwebaseeko ogenda kudda mu kifo kya mama, bw'anaaba akwebaseeko obala ssente bya bugagga ogenda kufuna, bw'anaaba akwebaseeko ogenda va mu bwakadaama ofuuke mukyala we. Bannange mulimba. Ne bw'anaaba akwebaseeko n'omukolera sitayiro zonna ogenda kusigala ng'oli mukomba box, mwannyinazi tokyerabira, ogenda kusigala ng'oli mukomba box kuba kyekyakuleeta okombe box, omulabirire, tewajja kufuuka mukazi we waka ebintu ebyo mubiyige. Era ne tubanyonyola ne tubagamba ebintu by'okukozesa obuweke bukizaala ggumba, bupirupulani, okwekubya empiso ezigana okufuna olubuto neeno kizibu ddala. Ekyo kyokka kikolebwa ku bantu bafumbo bokka, ate nga nabo bamaze kwennyonnyolayo nnyo kubakebera nti oba munnange obulamu nina butono, sikyasobola kuzaala, oba nzadde abaana bangi kati nkyagala kuwummulamu n'ebintu ng'ebyo, okukebera obulamu bwo ne balaba obulamu bwo bukyasobola okuwanirira olubuto. Otuusiza emyaka egiretiringa okuzaala, that's when we bakukomya okuzaala. Era ne tubagamba mubeere beegendereza nnyo, mulekerawo ebintu by'okwegattagatta. Kyova olaba ennaku zino eno baana mmwe babakuba empiso ezibabuza feelings lwa nsonga za kwegattagatta ne bakama bammwe. Abantu bano bwe mukolera tebabwesiga era tebabaagalira ddala. Oli alaba ng'aleese omukozi n'atandika okubamu akafaananyi n'agenda kunjagalira omusajja nga lwaki taakuyigike ekiyiso ekigenda okukumalako emirembe, kikubuze feelings nga ne wonooba okomyewo mu ggwanga lyo Uganda omusajja ne bwakukwatako omusammula eri. Ebintu ebyo mmwe mubireeta, mmwe mutwonoonera obulamu,
mwe mutumisa emirimu olw'obululu gwammwe gwe muyina. Mmwe yenze Adita. Akatambi kaneeno kabadde kakambwemukko ekyo munaakinsonyiira naye era munnange tekyebeereka. Nsisinkanayo ku YouTube channel.